kuyamba goba mutima ne Simon Peter Malay akajja obunaku tubaniriza katono nnyo oli live ku Delta TV katono manager alobeko obugambo bubiri bwoyogerako eri abantu bafa abatulaba olunaku olwaleero kyanjawulo kyekiri ku mukolo guno kyolaba kyewandyagadde omuntu ali ewaka atulaba amanyi ekyenjawulo ekiriwo Sharita akoze ekiri ku mutima gwe na buli muntu yenna ali eyo ng'otudde olaba wano osaanye okumanya kiki olina okukola omutima gwo gwe kyagala yensi bwete bwekola ki bwetambula ebirungi entegeka nnungi okutimba buli kimu nga bw'okiraba Sharita yakikoze nga ddala kiva ku ntobo ya mutima gwe ebyaliwo omuyimbi Mayinja yayimba n'agamba nti tononooza by'otaalaba ng'oyoya amaka g'essanyu ekyo kitabula nnyo abafumbo kubanga nawe bakubuuza nti gwe oweewuwo wagenda omufuna ng'ali ki naawe ng'obiina kati wano essanyu lye tulimu nkakasandira essanyu lya Sharita eryamuli ku mutima oba oli yajja n'atemera ku Northern Bypass kubanga nze mpulidde ndi bakamala emyaka 13 kati tolaba nti ono yasooka mu kintu okusooka oli ngakusibula bubaka kiboyinza olekera abantu abatulaba olunaku lwaleero mu ddakiika bonna abatulaba banayi mbaagala nnyo Wonders Just Delta TV mwebale nnyo mwebalire ddala okuweereza eggwanga mututadde ku mutindo ate mutuwongedde waggulu n'olwekyo sirina kyagamba abantu okujjako okubagamba basigale nga balaba n'amaanyi mangi weewaawo tukulindiridde tukyakuwuliriza basaba nemanya tukyagerera ddala mu maaso MC wale lunaku lwaleero tuyitamu mpolampola abantu baffe Seguya jangu ombuuzeeko mbuuzaako pulezidenti w'olugambo tuli naye buli woogenda erinnya lya Seguya toyinza ddibuusa maaso obanga oli mawulire gano oba wakajja kiba kikakatako kubanga omumanya Seguya kiki wakalaba ku mukolo guno kyewandyagadde abantu ba Delta TV balabe kyenjagala kozi Sharita gyakola nsaba nnyo Sharita anywerere mu bufumbo buno bannaye nkubye Sharita ebifaananyi nye kyenjagala kubibaza Sharita mukozeeko olugambo olulungi n'olubi naye tanyiiga era kyova olaba Kaweesi afunye omukazi atanyiiga ku luno Sharita tetuddamu okukola emikolo tukome wano nga ffe abamawulire tukkiriza tumukuweeredde ddala ate bombi bakulu ekimala okumanya ebibi n'ebirungi ate engeri gye bayagalanako eri bali mu kakola kaddanyuma ebirungi n'ebibi ebiri mulaavu babimanyi kati kyekyo basambira nnyuma nga jjanzi Seguya okoze emikolo mingi egy'abaserebu naye olwaki emikolo gy'abo abalala tegiwangaala buzibu ki obuli mu celebrity world kali baserebu beefumbirwa tebayagalana baagala kukola mikolo n'ekirala bakipinga appearance nti nakoze omukolo ate abalala baagala kufuna bintu atali Sharita kati awo wewali tabu ate ekirala mulibamu okwerimba kungi kati waliwo serebu omu bamuleetera emmotoka nga tebagireese bagisanga ate mu bondi ngezzeeyo ne batandikira awo olutalo byebyo tugenda wa Mr. Abe jangu njagala noonye ku bosi wange katono nnyo abeeko ebigambo 2-3 byatubuulira tulabe Okay, ladies and gentlemen, tuli live ku Delta TV Delta Force. I'm very happy and excited okubanga ndi next to my boss. He's my boss, Mr. Alhaj Abe Mukiibi. My boss, how do you feel about the ceremony? Omukolo gusanze otya? Omukolo gubadde mulungi, tuli musanyufu nnyo, nnyo lwa munnaffe Sharita era tumwagaliza obufumbo obulungi. Byonna bitambudde bulungi sofa. Ba celebrity abantu abali mu limelight nga Sharita n'abalala bangi bakola emikolo nga gino naye tufunye obuzibu nti egimu kwegyo tegisobola kuwangala oba tegiwangadde kubaka ki bwe tuyinza obaweereza before nga tebanakola decisions nga zino buno bujja kuwangaala sinzira ku muntu nabweweyisa naye I believe oba Sharita she's made up her mind asazeewo era manya ajja kikuuma. Okay, bigambo ki by'oyinza okwogera ku Sharita nalabye akupraisinga nga yakayingira abantu abamu byasoose okubuuza yegwe omu kwabo ne bakwanjula nga boosi we bigambo ki by'oyinza omwogerako ng'omukozi gw'osobodde okuba nga okola naye okumala ebbanga ddene Sharita mukozi wa maanyi she's a very loyal employee very devoted mukozi wa maanyi
ate atakulembeza ssente kyekisinga obukulu amayagala omulimu gwe aguyiyiza era aguteekamu. It's not rare Sharita ogandi nakoze kino oba nakoze kino naye nga mukozi mulungi nnyo. Moment kijo nga nkusibula my boss. Moment kijo olizo okulaba oba gye waalabye gye wandyagadde okusharingirako abantu. Okulaba Sharita nga musanyufu bw'atyo for me is enough. She deserves the happiness, she got it and I'm happy for her. Thank you so much my boss. Okay, ngenda kuba mpitamu mpolampola nga wetubuuza ku bantu bannanga omukolo mugulabye mutya? Omukolo gubadde mulungi. Kiki oyinza okugamba nti tolyerabira ku mukolo guno kyolabye? Omugole annyumidde. Kiki oyinza okwogera ku Sharita omukyalo oyo? Sharita muntu wa mukwano mulungi. Sebo gye bale. Kale sebo. Omukolo gukutambuliridde gutya? Omukolo tegunatambula bubi naye nkyalina bu moment bwenninda singira ddala. Nina ka moment ke mulindamu ng'akyusiza kuba mumanyi nnyo, she's a long friend, maze naye ebbanga ddene. Oyogera okuba nti she's a long friend, oyinza okuba nga gwe muntu omutuufu, bigambo ki by'oyinza okwogera ku Sharita abantu abali ebyo batamanyi? Okuzaako emabega katono, Sharita mbadde naye ebbanga ddene ng'atandikira dda obulamu bw'okukola ku TV, nze omu ku baatandika naye. Ng'atandikira okukola dda ku TV ku Bukedde yalinga 2012 okutuuka lwaleero ndi naye. Era omukolo mmanyi kagutuuse wano gwo guwedde. Kyajawulo ki kyalina ku bapresent oba abantu abakula mu mawulire abalala? Ekisookera ddala Sharita mukyala oba ngambe muwala naye y'omu ku bantu bemmanyi abali very hard working, nti omusanga ng'akola ku radio, akola ku TV, ate waba akola shows nti ayinza okukola n'olwaleero we tuli wano ng'alina show ina okuba ku Empewo naye nga si repeat, ayinza okukola ng'alina shows in Cannes nga weeziri, n'osanga ng'atambudde weeks 2 ng'atambudde batali mu ggwanga naye nga takubye ku repeat n'emu ku Empewo oba radio oba TV. So ekisinga ddala obukulu, she's a very hard working lady. Ekirala Alice lovely nti emikwano so far sinalaba nnyo omuntu ayinza mwogerako bubi nti tamanyi kukwata mikwano gye. Omuntu obanga oli mukwano gwe oba mukwano gwe. Ate nga mukyala wa mizi. Ebigambo ki by'oyinza olekera abantu baffe abatulaba olunaku olwaleero? Ebigambo byenyinza okubalekera kirimu ffenna twetaaga okubeerako okutuuka naddala oba oli mukyala oba oli musajja okutuuka ku lunaku olufaanana nga luno. So kisitegeeza tulina okuba abantu abakozi ennyo okusobola okukola omukolo ogufaanana obulungi nga guno ogukuweesa ekitiibwa ne famire yo n'abantu bo bonna. Thank you so much. Ladies and gentlemen, wale tukyali live tugenda kuba tugenda mpola gwe tusanga gwe tugwamu tewali kyakola katono nnyo badde njagala tujje tubuuze ku bakyali ba Sharita abakola naye ku Delta TV jebale kale sebo naye jebale ko sekawe gwadde ogwange gujje essaawa yonna saawa yonna mulindirire kaadi kuba ne guno eno tegwabadde gwa mulwatu bagwatudde obudde buweddeyo. Kiki oyinza okwogera ku mukolo guno kyolabye kyowakalaba sofa? Kyennakalaba ku mukolo guno omugole anekaanekanye bulungi amaze okutulaga omwami naffe gwe tubadde tulindirira okulaba waafaanana naye kati tumaze omulaba tufunye essanyu mukozi munnaffe agenze mu bufumbo obutukuvu era tumusabira mikisa myereere omukama amukwatireko afumbe emyaka n'emyaka n'obukadde bwe bonna paka kufa. Kyanjawulo ki Sharita kyalina ku bakozi abalala gw'oli mukozi munne kiki oyinza okumwogerako ky'otanalaba mu bakozi nga nze naye nkimanyi okimanyi? Sharita mukazi mulungi wagonjebwa ayagaliza era tafuna kintu kyonna n'ofuna ekizibu otuuka wa Sharita n'akuyamba ekitali kuggwe sekawere gwe kuba okyalimu amaala g'ekivubuka. Ne banyabo ku mukolo gwa Sharita mazzi mawanvu ono bamuyita Fiiki soko gyolage ku Fiiki omukolo guno okusanza otya ssebo? Kyamalawo mmere naye laba emmere y'omusajja twaze dda naye tannamala kulya aliira kumukumu akola
okukola mukama wange. Thank you for supporting Wonders Just. May the good Lord bless you abundantly. Subscribe, share, and hit that bell for more truth videos.